njala muntagire wekitibwa brother Kyagulanyi Center mbwa bakwali muntagire nakachikoka konna katambuza emirimu njala tumalize nga tuliza video eno buli omu ono okoma okubanga ojiwuliriza otegere biche bigenda maaso mu Uganda. Ndoza njala tandika n'ekigula luggi kino video kuba tennaba njala tandika n'ekigula ntumidde nnyo ku bannayuganda abawuliriza oba banyumirwa akatundu kano bakatundu bakano bakitundu kino bakita ekigula luggi kibasesa nnyo nkimanyi ekigula luggi kino kibasesa naye mbatumiddeko mwenna abanyumirwa ekitundu kino eky'ekigula luggi mbatumiddeko so kansubire muli bulungi nange ndi bulungi newankubadde mulaba nsanyuse ne siri musanyufu nnyo kiri awo kubanga tetulina nnyo okulaga nnaku yaffe tuli banyiikaavu nnyo naye nga tulina okulaga obunyiikaavu waffe mu ngeri yonna eba esoboka. Njala tandika bwenti n'ekigula luggi kino. Olwaleero nfunye olukomo lw'essimu mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda naddala mu kibuga mu Kampala, Weppo, Wakiso, Ntebe ne Mukono. Nga ntegeezeddwako nti ab'ebitongole by'okwerinda abamu bajja mu ngoye eza bulijjo, abamu bajjira ddala mu ngoye eza bulijjo. Naye nga abantu abatandise beetegereza kubanza ensomeseza bannayuganda okwetegereza abantu bambega abasirikale enneeyisa yaabwe endowooza yaabwe n'ebintu gye babikolamu. Nfunye information nti ab'ebitongole bino wammanga batandise okugula emipiira emikadde mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala nga bagigula mu bungi nnyo naye ng'ekigendererwa kyabwe tetukimanyi lwaki bagigula emipiira gino naye nga nze ekigendererwa kyabwe nkimanyi era ngenda kibanyonnyola. So ntumiddeko ku InsideStoreUganda basseemwayi directors mwenna abakola mu bitongole by'okwerinda. Sijja kulema kutumira ku bantu mwenna abakola mu safe houses zonna mu Uganda. Mbatumiddeko n'embebaza emirimu gy'okutunuulira bannayuganda baga nti saaya mwejja. Njera otutumira mwenna abawandiisi Yosero Tabasula be yateeka mu buli kitundu kyonna we muli nga muli ku screen ennene gaggadde nga muwandiika buli kigambo kyonna kye njogedde mu video ze mba nkoze. Mbatumiddeko nnyo era mbalaba muli awo mutandise okuwandika notes. Mbatumidde bali mu InsideStoreUganda wawe namba tumiddeko kuba bamanyi baba mulimu babagulya TV ne mu safe house mu state house CID headquarters ekibuli ekireka mu namba tumiddeko nawe muli muna kololuda mu namba tumiddeko bombo balakizo nabo Uganda batumiddeko bamanyi baba emirimu gy'okuwandika notice na buli kigambo kyenjogera naye lwalo ngenda bawe mukira mugenda tegeera nti Uganda kyeki ntandise bwenti nti ebitongole byatandise okugula emipiira gy'emmotoka emikadde. Information mujje meche kitegeeza nti bano baagala kuzza akakodyo kabe kalike twali twakubedda nti batandika okutegeka obuvyo ne balowooza nti abantu bagenda okukola obuvyo ekyo nakyo twakitegedde emipiira mugigule mujja kufiira mu gundi zammwe mujja kufiira mu firimu zammwe so ekyo nakyo kitegedde kubanga mwagala kikola neffe tumanyi bulungi nnyo ensonga yammwe. Ensonga endala y'ekigula luggi nfunya information nti NRM ali bamafiyazi baayo naddala nga bakozesa abayaayi abasinga mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala nabo bali mu kukozesa uniform za NOP empitirivu nnyo ze bagenda okukozesa nga bazikosa mu bayaaye nga bagenda ziwa abantu bonna abayaaye mu Kampala n'ebitundu ebisigadde ebya Mukono Ntebe okuba nti bagenda zikozesa mu kitundu nga tunaatira ebula akaseera mpawe kago kulonda batandika okugenda nga bamenya amaduuka g'abantu n'okwokya ebintu by'abantu okuloozesa nti abantu bagenda okukola effujjo lino babamba akalulu ku lunaku olusembayo. So namwe batumiddeko aba NRM abaguza uniform za NOP nga muzinzo zikozesa ekikola ky'okutandika okubba abantu ekiro mulowooze nti NOP yekikola abantu ba NOP ekyo nakyo twakitegera mujja kikola namwe mbalamusizzaako. Namusizzaako ne ku basajja bayiso bonna n'aba CID mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala n'abaami abakuba amasimu ne mukubira bannayuganda amasimu ne mutandika obbatiisatiisa bajje okubabuuza ebibuuzo. Procedures muzimanyi bulungi nnyo mwoyitamu okuyita omuntu ng'omwetaaga ogenda mu kkooti oba ogenda ku poliisi n'ogulawo omusango muna okugula omusango n'omutumira nti omwetaaga ng'omaze okumulaga nti yazze omusango ABCD n'eno system y'okukubira abantu amasimu okubatiisatiisa simanyi kwagala wano olina ebibuuzo by'okuddamu n'omubuuza nabu video voice note bwe nawulidde nga ndaba nti muli unprofessional mu kintu kye mukola. CID n'ebitundu ebirala bya poliisi muli unprofessional no mu kintu kye mukola. Ekisooka omuntu ajja kubuuza wajjiwo enamba yange y'essimu kyekibuuzo ekisooka akubuuze musango ki gw'onvuna n'okunkubira essimu kyekibuuzo ekyokuba. Ekibuuzo ekyokusatu mwe mu Uganda mulowooza nti amateeka mugatwalira mu ngalo ng'ekkooti teziriiwo. Omulimu gwa poliisi n'ekkooti kyeki lwaki mwetumiinkiriza okukola emirimu gye tutateekeddwa kukola? Namwe mbatumiddeko abasiyaidi abakubira abantu amasimu naddala abantu ba NOP batiisatiisa namwe mbatumiddeko ddyo. Ngenze mu maaso ekigula luggi ekira kikino Yosero Tabasula mutano wa Kalekezi manyi kwoli kuno oyina enteekateeka nnyingi nnyo mu vidiyo ya leero njagala buli mwabeereko vidiyo eno mutisharinge vidiyo eno njagala buli muntu agibeereko. Oyina enteekateeka gy'otandise okukola okulaba nti weeremeza mu buyinza mu nsonga zino wammanga. Tuzza tugoberera bukyanga otandika amaserengeta ga Uganda ebigabo by'ogenda oyogera ng'obibuulira bannayuganda basangirwe ebisangibwa eyo mu bitundu byoga nti wajazaalibwa nga ate si wajazaalibwa n'ogamba nti togenda kukkiriza kuwaayo buyinza
nga tufunye muntu mutuufu agenda kubanga akoddira mu bigere. Mukulu ensonga zino tozoogedde lwaleero ate era tozoogedde jjo obadde tukimanyirunye tuyagala kuwaayo buyinza kubanga okimanye kkooti y'ensi yonna ekulinze n'emisango mingi kulinze. Bino bye ku bya lubaala atali wammwe byogambye nti nno kubanga n'olwali mbadde mulaale okyogedde lunye bw'ogambye nti Mugisha muntu simanyane tosobola bwa buyinza mpaka ng'ofunye omuntu anaasobola okutwala obuyinza. Mukulu mu information gye nina olwaleero mu meeting gye mwabaddemu ngenda kulambula lwaki toyagala kuwaayo buyinza ate ng'ojja buwaayo oyagala oba toyagala. Kubanga nze nasalawo ngenda ku exposinga n'akawale k'omuntu nko exposing kyesikola kimu siri kuvuma kubanga oli muntu mukulu onzaala n'ebintu by'oku exposinga I will expose you mu misango egiri nvuna nti mujja kubaamu kuvuma kubanga nze sivuma abavuma gye bali abamanyi okuwalevo nze mmanyi kuwa information yange n'entambula n'engenda. Kati Museveni ebintu bino wammanga obifuusizza campaign tools okuba nti ogaininga sympathy okuva mu public. One, okozesa police okulemesa abantu abakuvuganya okusingira dda NUP, okozesa SFC okutulugunya n'okutta abantu mu linnya eryokuba nti oprotecting abantu okuba nti batwaka kirwadde kya COVID ekyo nakyo kikozesa. Okozesa amajje ga military okutulugumya okutirigunya n'okkuba abantu mu Uganda okuba nti obatiisatiisa batiisibwe g'osobole okuyisawo ky'oyagala. Campaign tool ndala gyokozesa ye COVID-19 ogikozeseza nga tool kati kubanga okimanyi nti the mass gatherings ziyinza okutiisa n'okulaga international community nto kyalina support mba na Uganda. So okozesa COVID-19 okuba nti okola ebintu bino. Tool okozesa Electoral Commission ne chairman waayo okuba nti takyalina buyinza mutabani w'omuhoozi Kanyarugaba yabuyina naawe okuba nti mukozesa ebintu by'okutiisatiisa n'okuyita bakandidate abalala bajje babeke ebibuuzo bye answering nga goli mukuba okola ki otambula. So Electoral Commission tugimanyi not campaign tool yo ogikozesa then ne ba RDC bonna ba Residence District Committee nabo bali obakozesa okuba nti ogenda kukola ebintu ebyo. Mu kino kyonna ogezaako nnyo okuba nti olemesa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kubanga akola campaigns ze mu bitundu byonna eby'enjawulo. Nga maliriza ebikigula lugi njala kutumira ku Chief Justice omwami Winyi Ddolo ne bakumikwano gyo namwe mukola mu kitongole ekiramuzi mwe bali jumo balire ddala nabadde ndowooza bwe nabe exposing ku meeting gye mulina mu Mistil Hotel wali ensambya ey'okukola kye tuyita okuteekawo oba okuwa ensala ey'omusango bwe gunaaba ebivudde mu by'okulonda ne ndowooza nti mwatiddemu. Nebwe ngenda ndaba engeri Museveni gyabasizeemu ensigo ey'okuba temukyatya public temukyafa ku professionals ammwe era muvudde ne mukikonfirming amawulire ga Uganda nti meeting bakasebeni kagenda kubeera kannaku 3 ngira state yeka sponsorinze nenze neebuuza banne Museveni yabafuira media mutwe munana nga muli munjaga muli muki mu abasajja bakulu abasoma professionalism ne musoma nti muli ba judge muli ba lawyers ne mutuuka okuba mugenda tuuza seminar ya nnaku 3 okulaba engeri gye mugenda okukwata mu nsago by'okulonda nga ne judgment mugina ngegenda favoringa Museveni mwalya mmere ki. Kati naawe sigenda kulwawo nawe kutumbidde Chief Justice ne basajja banno mugende kusereza omusolo mutule mu chambers za mweza Mistil Hotel government ya agenda Museveni mukole emboozi za mweza mara ffe tujja balinda tubalinze n'olw'ensonga effe tubalindidde mugiya nnene. Kati nno wano video wenjagala etandikire. Kansulate mukama February Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu katundu mba kano kengendamu aka video okutambula oba etuuse. Njala tutandika bwenti. Ebyaddala bwe mbibagamba mulowooza nsaaga. Nababulidde ku masheeki abagenda okufuna emmotoka ze baazifunye gye baazipaakinze zitandise obbakuba eŋŋuumi naye munnange nga bagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe bamasheeke nze nja bagamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun emmotoka zo baziwe mugende muzivuge ne mujja kubanga mwetyabidde akalimu obuwuka kubanga ezi mmotoka zonna zirimu obutwa kati muvuge emmotoka zammwe nga bazibawadde okusirikira muganda mu Sheikh Nuhu Muzaata batte nga buli mugo bawadde emmotoka wasazewo osirike Muzaata umule mirembe nga gomufunyemu emmotoka nga ne Uganda yo gogitunzeemu ekika ky'emmotoka kye bakuwadde naye nga nayo tokimanyi nti omuka gwogenda okusiza mu mmotoka eyo ogenda kuba osabutwa. So nno mbatumiddeko mwenna abantu b'ekibuli abafunye emmotoka ezo n'abakyazikandiramu nze mbabuulidde dduwa yammwe gye mbabuulidde Mukama bakulembere mujja kufa temujja kutuuka gye mulaga. Awo nno nga sinatandika lukijjula lukinatandika vidiyo eno butongole njala tegeeza eggwanga era n'okutegeeza ebitongole by'okwerinda. Eyo programu gye mulina ey'okutiisa n'okukwata bannayuganda abamu nga mubakwata nga tebalina misango mu gikomye nga sinnatandika genda mu maaso njala bategeeza eggwanga lyonna nti omukyala gwenkola ne ku page yange gwe bayita Chloe Ntanzi oba gwemanyi nga Mama Kadoka olwaleero ebitongole by'okwerinda ebya ISO ne CMI bivuddeyo ne birumba famire ye ne bikwatamu muganda omu ne bimutwala for questioning ne twebuuza etteeka lya Uganda lisoma litya. Etteeka lya Uganda lisoma bwe liti. Etteeka lya Uganda lisoma nti omuntu bw'abazizza omusango
yekkago mulina okunoonya ne mukwata so si kwata family member oba omwana wa mukyala we oba mukwano gwe etteka bwe lityo bwe lisoma mulwokuba muli bawumba tuutu okusoma mulina kutono mulowooza nti okukwata omuntu ajja kuwereeta ekyo kikyamu ne bwenviridde okunoonyeza ku mukyalo ono Croy nga nesi kyamufuna ku line ekiyinzika okuba nti nebaadde bamufuja omutwala okumuteeka mu kifo ekikyamu ekyokuba bamutulugunya so Amajje Amajje gamututte wepo ne mugande bamututte ndooza mu bitongole by'okwerinda babeeko encunya gye bamucunyamu ne banaamucunya oli mukyali mugumu nnyo nenjagadde kutegeeza public nti Kolowe antikaduuka abeekwenda bamututte era bamusanze mu maka ge onatwala muganda okubanga babatwala okubakunya ebibuuzo bateetegekedde naye ekyo ekintu mwandibadde mukikomya ssemateeka alikkiriya nti bw'oba onoonya Lumbuye so tonoonya ba ogibe baani bonna obakwate batulugunye kubanga eno social media abantu balaba videos zino nyingi nnyo bwe mba namwe musobola okwekwata mwekwate kuba mweziri so kwata omuntu olwokuba ali related okwata omuntu olwokuba mukwano gw'oli mumala biseera etteeka lirikkiriya bw'oba onoonya omuntu particularly gw'oba onoonya gw'oba okwata tokwata muntu mukwano gwe simanyi sengaawe mwannyinaze simanyi ebikyamu tebikola so obwo obutengo mu buveemu ntandise video etandise kwata olupapula n'ekkalaamu nabagambye nti obutwa bugenda mu maaso mu Uganda okubaweebwa Museveni nabagamba nti akola kye tuyita scientific genocide mu ngeri esoboka kubanga akimanyirunye nti bwe yakwata emmundu okugenda eruwera okutta abantu abamu tebaafuna bujulizi ne obujulizi obumu International Criminal Court gye buli essaawa zino bakozesa obutwa okutta bannayuganda naddala abantu abakulu mu society bannaddiini abanabyabufuzi ne ba business personalism mu Uganda wetwogerera omwami ono business y'okubutwa yagiteekamu abantu abali underground mutategeera munono mwe muli mutabani we Muhoozi Kanyarugaba yali mu ddiiro eno yenga ye bwe yakwata ddiiro ne yagikwasa omukiise wa parliament y'omu Masakati g'omu Kampala Mohammed Nsereko yali mu ddiiro y'okuwa abantu obutwa waponga mulimu ne bapromoters babiri abamanyikiddwa kuno ku social media nga basama bakolera NRM era womusanga ng'ayimiridde ewantu semanya akola ki bali mu program ya kutambuza butwa okuba nti babusiiga abantu n'okubawa tebabateekemu obutwa bafe era nembaga buli muntu yena agenda mu bbaala nga munywanya nnyo omwenge ebiseera bino mujja kunywa obutwa kubanga bajja bobawa project eno ya Muhoozi Kanyarugaba abantu bano okufa bafa mu ngeri nga benaga nti bwe banywa obutwa buno bubafuukira nga abantu balina coronavirus Museveni kwe kulinyisa namba ya coronavirus ng'ayagala kujjayo okulonda kubanga abatakyasobola kuba abantu masasi kyamu exposing so obutwa buno babukozesa okulinyisa ennamba y'abantu abafudde n'okuba nti buli muntu afa obutwa kati babaga nti afudde coronavirus mu koweri erimu abantu abakatuvaako bali abantu bangi nnyo naye waliwo mwannyinaffe eyafudde obutwa yabadde kansala bamuyita nakimu ono kandidate wa Nuupu yafudde n'omuntu omu abadde musajja mukulu businessman nga asangibwa mu bitundu by'empigi bamuyita Joseph Sebaggala ono ng'amanyiddwa ennyo nga tokiika nanyini tokiika hotel era nayo naweeredde obutwa ono abadde nnyo omuwagizi wa People Power naweeredde obutwa naye n'afa ne bamugamba nti wa COVID-19 n'omukyalo oli Nuupu candidate ne baga nti wa COVID-19 kyo kyebaga nti bakozesa obutwa buno okulwesa abantu tebavudde COVID-19 nenfuna information endala nti abantu abagenda okuvisitinga bannaabwe makomera kyebasanzeyo kifumba mutuko bannayuganda bali makomera gye bavundira ne babafulumya ng'ebinyira ku makya nga bafudde nti kimenya amateeka munnayuganda omusiba nga talina kyaji egizo nazo mu kyaji nze naye omwami avudde yaŋŋambye nti abaana abalabyeko mu kkomera abatalina case files bali mu 10 naye nga balya ekibu kimu mu ssaawa 24 nkiddamu abaana bonna bavundira mu makomera ga Uganda n'abali mu safe house balya ekibu eki mu ssaawa 24 kitegeeza mu ssaawa 24 omuntu afuna essuwaani emu ey'akawunga taddamu kulya mwe bali akanyigo ambwe balina ebirwadde byabwe ne bafa nga bafanga ebiwuka era buli ku makya bakera ofulumya abaana bo genda obaziika mu mass graves nga ne prison teyogedde baana bano lwaki bafa ngenze mu maaso nga ngenda okutandika ngenda kusooka bategeeza bannayuganda musuubire kye tuyita omuggalo oguddako mu bbanga eritali lyewala nga tunaatera okuyingira mu kalulu oba nga akalulu bamaze okukalonda information gye nfunye nti Museveni agenda kukozesa ekirwadde kya COVID-19 okuba nti agenda kuddamu okusiba eggwanga nga tunaatera okugenda mu kulonda obanga okulonda kwakago bwe kuti nga tebannalangirira kubanga kino akikoze lunye okuba nti atandise okukozesa amalwaliro okuba nti bapromotinga COVID-19 nga babiraga ku TV ng'ate njala babuusa nti Museveni bwe yali akola enteekateeka ez'okuba nti balwalisa ekirwadde kya COVID-19 yaweebwa obuwumbi 8 obw'okugula masiki z'abannayuganda zonna masiki tebazigula se tebazibba
Museveni ateekateeka ekisawe ky'Ennambole okuteekamu abantu abalwadde ekirwadde kya COVID-19 eyo ddiru naye neefasede bazibba kati kivudde ddi okuba nti ate Mulago Referral Hospital ate yafuuse center eya COVID-19 nga buli abantu baleeta bazanya stand okuba nti balwadde ba COVID-19 ne bannamawulire okuba nti bazze okuba nti bakola emirimu gy'okukavalinga COVID-19 kino kyavudde ddi zino zonna stands. Yes, I believe COVID-19 worldwide gyali ne mu Uganda gyali ne rate mu Uganda kwali si ye rate Museveni kwalangirako COVID-19. That is the first information which is being used as a campaign tool to block Robert Kyagulanyi Ssentamu and NUP and other opposition candidates to perform their duties in these campaigns come 2021 elections by 14th January. So NRM and Museveni, they are using COVID-19 as a campaign tool to block Robert Kyagulanyi Ssentamu and to impose another lockdown to the country so that they can rig election without anyone interfering their plans. Echo chonga nkimaze njagala genda ku stunt ezibadde zikolebwa naye sijja gendayo kangende exposing omusajja ono njagala mwetegereze bulungi nnyo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandika gathering mass rallies mu Northern Uganda state yafuna panic nabo opposition bafuna panic ne basindika retired Kano Kizabe Kifeefe akomeo mu rally supporting omusajja owa FDC still Kizabe sije abantu bamutuna kyamulinga esalambo eri ensekete bamwa audience na swala byagende ebunyolo n'atoka ne bwakabako ebunyolo na swala kati bamuziza commission endala kwekudde bali atandika okulogojja ngabika mujjawe nti COVID-19 is real era fena tugenda kufa COVID fena mumule bulungi nyo video gyakoze. It is a promotion kubanga no state mafia nabagamba in one meeting he made a mistake ekikambo kyamusobako mukamwa n'ayogera nti this boy Robert Kyagulanyi Ssentamu he had caused a lot of problem in our mission of taking over Uganda because we were at exactly 98% to fulfill the mission of taking over Uganda. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is interfering with our mission kanshide mu Uganda. Omwami ono gumulabe lwalala gojjana ngalo gamujjawe Richard Kano Kizabe Sigye yomukuba mafia ba state bibadde kosa emyaka 50 okuvuga na Uganda mbumbula businesses zikola mukazi wafuna emirimu ejebbeyi bafuna state okuva ebweru na buli kimba kikola nga n'abaana basomera mu masomero ga bbeyi ono kati bwe bamuzo okola campaign za mulemera nga tacha ina audience abantu bakyamutegeera kati bamuziza mu tteekeri okupromotinga COVID-19 basobole okuddamu okulokinga eggwanga. Muchina atandise atya mumulabe yakoze atasokola stand musime COVID-19 aliriyo era mungi nnyo fena tugenda kufuna COVID-19 sime bichiko ngalogojjana nga tukimanyi bulungi nti ono sente zamuwereddwa atandika okupromotinga COVID-19 mugenda kulaba ne ba president candidate abamba atansokwe ku byemizimu tengera kuva mu race mugenda kula abantu ba individual watansoga nti no okulonda bakuyise bakujjewo kubanga bo yesanyu lyabwe pressure yabayitiriddeko so Kano Kizabe Sigye tukumanyi bulungi nnyo ebintu byozanya COVID-19 ensi zibadde naye era COVID-19 agenda sigala nga siriimu nga buli omu amira eddagala n'oweweera n'obeera mpaka olunaku lw'onoofa bino ebintu bimuleeta ebyekisiro ga mugenda mukusazaamu okulonda oba muteeke lockdown muteeke eggwanga mukatebe kuba temwagala kuvaawo tukimanyi bulungi nnyo mission ya mwatidde Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku mission gyengenda otandika wano wammanga exactly aya bas ntandise bwe nti Ame Council eya Uganda yatula ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 10 ku ssaawa mukaaga zennyini ez'emisana yaggwa ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi. Eno Ame Council yatuula mu State House e Nakasero mwe yatuula. Ame Council eno yalimu era mu bimanyi ba generals abasinga obungi mu Uganda ab'amagye. Mu Ame Council yatuula yasalibwamu ebintu byengendo babulira ne bigenda bamenya omutima ne saagala mutye muwulize ebintu bino bulungi nnyo. Mu Ame Council baatuula okusala entotto engeri gye bagenda okusigala mu buyinza era nga tebabuwaddeeyo. Abaatuula mu Ame Council mwalimu omwami Felix Kuraije, mwalimu Museveni yekennyini Yosef Tabaisirwa mutano wa Karekezi, mwalimu Pecos Kotesa, mwalimu Eritu Mwine, mwalimu Kahindo Otafire, mwalimu David Muhozi, mwalimu Muhozi Kanyirugaba, mwalimu Abel Kandiho ne Salimu Sale naye yalimu meeting eno ey'aba generals. Eyo meeting yatandika ku ssaawa mukaaga yaggwa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Abalimu bategeezezza n'abalala amanya gesobodde kuwanganya kuba amanya mangi nnyo. Meeting ebwetula ku ssaawa ezo biki baateesa. Bye baateesa engeri gye bagenda okulemesaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandika okutambula eggwanga lyonna okuba nti aweza district 65
nga kino bagenda kikola nga bakyetagiso kikola kubanga bagala mu distracting okuba tasobola kufuna district ezo basobole omulemesa ekyo mukitegedde bulungi kibagambye era aleme kufuna bululu bugenda mutuusa mu ntebe ya president. Wait a minute. Musoke mulindeko. Wait a minute. Okay, to get a bus. Wait a minute. Okay. Mu meeting eno omulamwa gwali ki? Omulamwa gwali mu meeting yasooka eya amekanso. Omulamwa gwali tusobodde tutya okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu era tusigale mu bukulembeze. Omulamwa guno bwe gwaleetebwa Yoseri Utabasirwa mutabani wa Karekyezi yagamba buli omu eyali mu meeting eyo ku Saturday awe ekirowoozo kye okusinziira ku kirowoozo ku mulamwa oguleeteddwa. Mu bantu abaali bazze mu meeting eno omuntu eyasooka okuwa ekirowoozo kye yali Felix Kulaije. Yagamba bw'ati. Yagamba nti si kyangu nnyo essaazi lwe twogerera okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulesa emmere ewooma ku nsi kuno. Kubanga ensi etaddeko amaaso fenna. Bwe tukola ensobi ne tutta Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kuba tweyiye amanda mu mbugo ekitajja tubeerera kirungi eri abaana baffe n'abazzukulu wepo n'ebintu bye tukoleredde ebbanga okuba nti bigenda kusaanawo. Ne mu kikula kino kye tukola kiyinza okuleetera bannaffe abamu okufuna obuzibu n'okufuna bye bayita singa tuba tukoze eki okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono olwamala okwogera ebigambo bye n'atuula wansi. Eyaddako okuwanika omukono yali omwami gwe bayita Pecos Kuteesa. Pecos Kuteesa ono mu bajjeno bonna bali mu Uganda y'omu ku bantu abatandika oba abaali 27 mu kulwana olutalo luno olwaleeta Yoseri Utabasirwa mutabani wa Karekyezi. Naye newankubadde omulungi oba omubitabula ku kamogo, Pecos Kuteesa ono jjeno emirimu gy'agikolera mu State House okusinga mwabalira ebintu bye. Musajja musirifu tayogera naye kyemumanyiko kyemukubya ensimbi simu wangu. Pecos Kuteesa bwe yaweesa omukono ne bamuwa okwogera yagambye bw'ati. Yagambye ekirowoozo kye mulesi kikyamu nnyo ekyokuleeta okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kikyamu nnyo era tukijjewo tekisobola kukkirizibwa. Nze mbadde nteesa ng'omuntu. Eggwanga gye tulijje wala nnyo n'emyaka gitugenzeeko. Tetwandibadde tetumala biseera mu kwagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ensi gye twalwanira okuleetamu emirembe tujja kuleka nga tugivuunise weponga ne bannaalumanya ne bassaalumanya baluguzeemu akaba. Yeffe kambuuze tunadda ludda wa kubanga ensi yonna etaddeko amaaso ne batusibyeko envumbo tugenda kuddukira ludda wa. Wadde tulina emmundu tulina buli kimu tulina amakomera tusobola kusiba Bannayuganda bonna baleka mu makomera kubanga naffe tujja kuba tuli mu kuddukadduka ensi tugireke nga tugitadde wansi. Pecos Kuteesa ono bw'amala okwogera nga awadde ebirowoozo bye. Munnange ebirowoozo bye bwe byawuliddwa ababadde mu amekanso tebyabawoomedde. Pecos Kuteesa ono yagenze mu maaso n'abulira bammemba be n'abagamba nti ekintu ky'okutta Robert Kyagulanyi nakyo era si kituufu tukireke. N'abagamba ati bannange nze kambabuulire omuntu yenna alina ekirowoozo ky'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe kwata emmundu ogende omupiikinge mu maka ge oba kulaali omugyeyo nga ggwe omuntu omuleeta omukuba amasasi ensi ejje noonye gwe ne famire nga kye nabagambako bwe nagamba Muhoozi Kanyirugaba bw'oba oyagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu genda omupiikinga nga gwe Muhoozi totuma muntu kubanga muyina emizimu emisaamo gye musamirira okuba nti okufa kw'abantu mukulabanga muzannyo nenkugamba genda okwate Kyagulanyi nga ggwe omuntu Muhoozi omutte ffe tunoonye gwe Muhoozi ne famire yo so si kuddira Bannayuganda betuwangadde emyaka 7 balunana tutandika okwetemaatema olw'okuba nti batumye omuntu w'eggwanga erimu ogenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pecos Kuteesa exactly yabagambye kummwe oba Museveni oba Muhoozi kummwe kubeko omuntu agenda okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu amupiikinge oba amuteeke mu kisawo Nambole oba Nakivubo oba amukuba amasasi amuttenga ye ffe ebikintu ne twagala kibiramu kuba tetwagala kyagala kufuna buzibu. Pecos Kuteesa olwavudde waggulu Yoseri Utabasirwa mutabani wa Karekyezi n'anyooka. Mu kunyooka kuno n'amatu gaayiseemukko omukka ng'alaga obukambwe bw'alina eri abantu bano ebigabo bayogedde ebitamusanyusiza. Museveni yagambye nti nze I will do it myself nja kyekolera.
Muchekola mukitegeeza kyabategezezza nti ye nga ye ajja kunoonya engeri y'okuttamu Robert Kyagulanyi Ssentamu amugyewo bawone pressure ebali mbuli mawa n'okuba nti batandise okutuula amatiritiri ng'abali ku buko. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti First Family mukiwalindike bulungi. Kitegeeza nti First Family yeyina contract ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumumiza omusu okusinziira ku mission eyabadde ekoze eki etudde mu State House Nakasero eya Ame Council. Meeting eno teyawedde olw'ensonga nti bayawukanye nga babigo abamu nga bagamba no ekyokutatu kijjewo naye ng'omukyala Janet Kembabazi Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutanu wa Kalekezi ne mutabani wabo muguwe ensimbu atambula n'ebyayi mu mpale go bayita Muhozi Kanyirugaba nga bo wepo ne kitaawe John Salimu Sale bagamba nti omusajja balino mutta before elections tezinatuuka. Ero wansi gendaga video egenda bakaabya ne mugume kubanga nze bino mbyogera ate sibirumamu tugenze maaso. Kati bwembaza ku breaking news gye nabawandiikidde nga ntandika video bangamba terayo mutimbaga ntingenda kujja eyo meeting ya Amajje yawedde nyenze ku breaking news endala. Olunaku lwajjo lwabadde lwa Sunday ku ssaawa 8 zennyini ez'amalya g'ekyemisana oba ssaawa 8 zennyini ez'amalya g'ekyemisana okutuukira ddala ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro wabaddewo olukuŋŋaana olwa kye tuyita meeting era mu State House e Nakasero. Eno lino yatuuliddwamu aba First Family bokka be baatuddemu era nga bo bwe bamaze okwawukana ne bannaabwe bali baatuziza meeting yaabo bokka ya First Family yakujja Robert Kyagulanyi Ssentamu era bakkiriziganyiza bagenda mmujjawo batya enteekateeka egenda kubeera ki bagenda kukozesa ki wenjagala okwatira ekkalamu n'olupapula muwandiike ebintu bino wammanga. Ntandise bwe nti meeting yatudde olunaku lw'ejjo ku Sunday yatandise ssaawa 8 yawedde ssaawa 3 zennyini ez'ekiro era yatudde mu State House e Nakasero nga yabadde mu First Family. Wenjogera First Family mubeeramu Janet Kembabazi gwe muyita Janet Museveni, mwabaddemu Yoseri Tabayisirwa mutanu wa Kalekezi kennyini, mwabaddemu Muhozi Kanyirugaba, mwabaddemu Salimu Sale n'abantu abalala ababaddemu ba Eritu Mwine baani kubanga family emu ababaddemu. Mu kye bayisizza kyo bo bagambye tebagenda kulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu kutuuka ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogwa January 2020 balina okubanga bamusse bagenda mutta batya. Lwaki bagenda mutta na bice bigenda omuttisa byenjagala wulireko wano. Bagambye munteekateeka namuteeka gye balina bagambye bagenda kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nzita yemu gye battamu abagenzi bano wammanga. Engeri gye battamu omugenzi Kawes Andrew Fricks Kawes oba engeri gye battamu omugenzi mukwano gw'abangi Kirumira oba engeri gye battamu omugenzi Abiriga gye bagenda okukolamu yenkola yemu okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde bw'ensi eno. Ntandise bwe nti naye nno mu kino bwe badde bakikola wabaddewo okusika omuguwa mu ngeri gye bagenda okukolamu emirimu gino era na bizibu ki ebinaabibolekedde mu kukola emirimu gino. Okusika omuguwa ne obstacles ezabadde mu kutola Robert Kyagulanyi Ssentamu zimanyi wano soko simbe wakati nkozeeyo. Temwewuunya okutandika n'olunaku lw'enkya Yoseri Tabayisirwa agenda kuyisa ekiragiro nga kiva mu Uganda Communication Commission n'emikutu gy'empuliziganya gyonna mu Uganda tebagenda kuddamu kukkiriza any live coverage egenda okukavaringa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bonna ba presidential candidates mu Uganda. Nkiddamu tewewuunya olunaku lw'enkya oba ennaku eziddako nga bayisizza ekiragiro ekiragira nti teri muntu yenna akkirizibwa kukola live coverage nga coveringa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Facebook oba ku YouTube kigenda kuyita kubanga bagambye mujjukira omusajja gwe bagamba oli Stephen Kyalimpa mutabani wa Kalekezi mutabani wa Salimu Sale gwe yatta oluvannyuma lw'okulema okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bali tebannamusalako omutwe yagamba bw'ati mu recommendation yagamba mukama we nga tonnansalako omutwe batonnanzita nkimanyi omulimu gwannemye naye ekyannemesezza zaabadde kamera ezeetoolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba ne munasindika abatemu 10 still nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliko TV ezimukavalinga nga ziri online temusobola kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kamera zijja kuba zibalaba. Kati kimwewuunya ewiiki eno oba okutandika n'enkya nga Uganda Communication Commission oba companies amasimu ez'empuliziganya oba ekitongole kya poliisi nga kitandise okugamba tekigenda kukkiriza live coverage yonna okuba nti egenda kumontana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okumukavaraginga olw'ensonga nti ono Stephen Kyalimpa
Gubasalako omuto summit view nga muhozi ko nyini ya Kirimbu yabagamba the obstacle was live coverages is covering Robert Kyagulanyi Ssentamu ndisinga sizo bandi badde bamujjawo dda naye kyalina ekikulu tulu gyalina ye obstacle eya cameras eyo obstacle ngenze maaso ne bagamba Museveni kenyina agamba nti okay, bwabanga obstacle nga kamera zezireso obuzibu buno ye alina engeri gyagenda okikolamu okula nti ajjawo Bobi Wine kubanga agenda kubanga omumpe embono gubasirika ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba lunye nti nze saasobola kujja Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti yaliko kamera ezakola ki ezali zinemeseza okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu era njalo kwebaza mwe ndabade bakaveringa Bobi Wine timubale nyomo balide ddala era musigale nga mukola omulimu gwegumu recommendation omugenzi ono Stephen Kyalimpa yagikola nga tannasalwako mutwe nti ekyamulemesa okutta yali kamera kati tugenze ku Museveni kenyini ebigambo byali bimuvaamu nga bikawufu ng'omususa. Museveni yagambye bw'ati n'agamba ngenda kussa mu nkola ekiragiro namutaayika ekyokulabanga mpa ebiragiro okuyimiriza mbagirawo bonna abagenda okubanga bakola live coverages nga bakoveringa lale za Kyagulanyi n'entambula ne mmotoka monna mwamba abali kubanga bo basobola okikola okuba nti bakola ebintu bino nga bwe bakola mu bitundu wammanga okuba nti Museveni ebintu ebimu yabiddukamu nga tebyaliko coverage kwekutta kuba yagambye mu lukiiko luno nti nga bwe nasobola okutta abantu eruwero tewaliwo coverage nasobola okukibuukako nensobola okutta abantu mu Northern Uganda nga neeyise kkoni tewatali coverage nenkiyitako ne wensobodde okutta abantu abamu mu Kampala nga kamera tuzijjako data ne tumusangulako ne tugamba nti kamera zadde tezikola nga mukuli okutomera baabana ba people power wepo n'abantu abamu babadde bakubiwa masasi nga babaga balete data za kamera nga tebasobola zireta nga bamusanguddeko so Museveni n'agamba nti agenda kulaba nga akola ekisoboka okulanga kamera zonna eziri mu Kampala wakiso mukono wonna ne wana bagenze zigenda kubanga ziswitchingiddwa off okujjako kamera ezigenda osigala nga zifunctioninga ze kamera eziri mu maka agacha Robert Ssentamu ze bateekawo omumonitoringa ne kamera zonna ezo ku street bagenda ziswitchinga off kamera zonna ezibale zicovering Robert Kyagulanyi Ssentamu gatambula ku campaign trail nazo bagenda kuziri meeting n'okuzigirako ddala okuba nti bagenda zikkiriza covering Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenze maaso. Kati emirimu gye bagabanye n'okuba nti bagenda okukola mission eno gye giriwa mu mutendera gwe gumu abantu bano bagabanye okukola emirimu gino mu bitundu bibiri mulimu group gye bayise group 1 ne group 1 ne group 2 kati group 1 eyina omulimu gwayo ne group 2 eyina omulimu gwayo kati omulimu ogw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu omulimu gw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaweereddwa group 1 yegenda oguma ne jinga okumutta group egenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu eriho muhozi Kanyirugaba ne kale kyezikayihura bano bajja kubanga balina omulimu ogw'okusportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wanaaba anti nga bamaze okumutta mu bbanga lino okuva olwalwo wenjogeredde kuba meeting yabaddeyo jjo okutuuka obananga bakoze ki basobodde omufuna enyo group 1 eridingibwa muhozi Kanyirugaba wepo ne Karekyezi Kayihura jukira abantu bona bafudde mu Uganda during the regime of Karekyezi ono kenyini yalina ebinja bya mafia ebitta ne bidduka nga bikozesa pichi katono goba wadde owa sporting director abenga sporting at Kyagulanyi ono ye muhozi Kanyirugaba asindika abatujjube bamalize omulimu guno ngenze maaso. Kayihura ono ayina ebibinja by'abantu byagenda okukozesa bano nga bassi abantu bano bava mu Congo abantu abalala bava mu kampu ezaffe eziri mu Uganda zibayita ez'abanyonyobudamu ze tuyita refugee camps okuva mu Uganda bakozesa kyovola abantu babatta babula tebadda mu kulabika so Kayihura groups zagenda okukozesa mwe muri abagenda okuva e Congo wepo na bano ba refugee abali mu kampu z'aba refugee abamba Congo abamba Zaire abamba Burundi abamba Rwanda abagenda okubaga bakola omulimu guno okuba nti bakola omulimu gutuukiriza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani okumala okumutta Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda kubeerawo group endala gye tuyita group B nkiddamu wagenda kubeerawo group B eno group B oba part 2 eri abadde part 1 kati no part 2 oba group 2 eyina omulimu gwayo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda omusportingira omutta balina okumakinga sure nti group 2 ejja egenda kubeera nearby ne group 1 nti bano olumala okutta
bano bagenda kuttirawo umbulaga abadde mu kikolwa ekyokusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bano mugenda kubeera bakafulu abagenda okusanyawo obujulizi on spot, so that police enoonyereza kubuzibwa emisango oba ejja ebizibiti ku crime scene gye tuyita forensics police oba ekitongole kiri mu police ekinoonya ebizibiti mu kifo ewawaziddwa omusango. Ekitongole ekyo mu police bakiyita kya forensics, abamanyi oluzungu abamanyi ku detective ne investigations. Forensics ekitongole kibeera mu police ne Amajje kibeeramu nga kinoonyereza ku bizibiti ebiba ku crime scene. Kati mu group 2 eno egenda kubeeramu abakola abagenda okujjawo bano abasose mu group 1 okutta with immediate effect. Olumala okutta eno group 2 ejja kuba ina weeri nayo kenyine ekole counter attack etteba n'abantu with immediate effect. Mugenda kubeera specialist mu kucyankalanya obujulizi n'okujja obujulizi bwonna obunaabulisigandwa ku kitundu ekyo nga muli n'abakafulu abajja okujja nga ba forensics okujjawo obujulizi bwonna obusaanyaawo. Zino group zombi zigenda kuba zimonitalingi Robert Kyagulanyi Ssentamu wana abakola ki wana abaali ngenze maaso. Group 1 yo omulimu gwayo gwa kusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati yo group 2 ya kuloozesa abantu abanaba bamaze okulaba ensasa geeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusse naye ati n'abamusse babatiddewo. Bano bagenda ku pretendinga nga abategedde commission y'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu to counter attack the assassins n'okuba nti bajjawo okukola kye tuyita cover up okujja obujulizi bwonna obunaabeerawo n'okujjawo nti international community ebenga esobola okukola ki okuba nti ejja okunoonyereza n'okumanya Robert Ssentamu bamusse. Kino bagenda kiteeka ku butujju bazze boogera nti waliwo terrorist group eyayingira Uganda beri mu Uganda abaanatera okujja okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu era bakiteeke nti baterrorist bajja Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano abantu bagenda okukozesa tebali off record tebamanyiddwa. Kati mu bano mwe mugenda okubeera aba forensics be bagenda okuleeta okukola obuvuyo buno njagala mukube kye tuyita akaddanyuma mu birowoozo byammwe. Omugenzi Felix Kawese baamutta olunaku lwe bamutta mujjukira NTV ng'ekola okunoonyereza kye tuyita investigative journalism yaddayo n'enoonya ku crime scene ekugamba nti waliwo abapoliisi abajja immediate nga baakatta omugenzi Kawesi. Poliisi eno yajja ng'etandika okucyankalanya crime scene yonna nti poliisi yagenda okujja enoonyereza ebizibiti ebiri mu musango nga tekyasobola kufuna bujulizi. N'ekitongole kya America ekikessi ekya CIA nayo kyagenda okujja ku crime scene nga tekyasobola kufuna obujulizi bulaga nti abatta be bano bamusse mu ngeri bweti bafudde mu saidi eno bakozeseza bisibwe biti. Ne CIA nayo yalemwa okujja okumanya bani abatta Philip Kawesi olw'ensonga akakodyo ke kamukano ke bakozesa mu kutta Kawesi ke bagenda okukozesa nti eno group 2 egenda kujja kusanya obujulizi buli bwonna nti international community ne bwenebezze ejja kuba tasobola kufuna bizibiti anti omutemu abayase bamusedda nga n'obujulizi bana ba forensics babujjewo dda okuba nti bagenda kujjawo obujulizi obwo. Kati mu bantu bagenda kubanga bajjawo obujulizi obwo okuba nti basaanyizaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'abazungu ababagule banajja bajja kuba tebabakkiriza kola ki kujja mu kintu kino. Kino nno we wava omulamwa guli Museveni we yagambye takyagala bazigwira bonna bannamawulire kujja mu Uganda kutaataaganya mirembe gye kubanga akimanyirunye nti mission gye balina mpanvu nnyo. Mugenda kutya omusajja ono wansi gendagendo wansi. Kati abantu nno abaweereddwa tasks zino bali wammanga. Task y'okujjawo obujulizi buno egenda kuba ng'ekulemberwamu omwami gwe bayita Sabiti Muzeeyi. Ono yagenda okuba ng'alidinze group eno ey'okujjawo obujulizi bwonna kye tuyita evidence ng'akoza ba specialist mu forensics mu kitongole kya police. Mu group 2 eno egenda kuba ng'eridingibwa abassi bali bennyini ejja kuba eridingibwa Muhoozi Kanyerugaba Weppone Eritu Mwine ne musajja waabwe Kale Kayihura. Ekyo bwe batyo bakipanze. Kati ngenze mu other options Museveni zayina in case assassination plot eno eflopinga nga bwenjogedde olwaleero. Bayina other option in case this assassination plot flops balina option endala yeruwa. Wano Museveni amanyikiddwa nnyo lunye ng'omusajja omutinkuzi w'entalo mu East and Central Africa.
Mujjukira nti ebiseera ebyo yagezaako nnyo okuba nti ateeka abayeekera mu bitundu by'e Sudan batandika okukuba emmundu bagezeeko kuleeta akacankalo ntikikuba ne kifa. N'olwaleero enteekateeka ye mu meeting eno eri bw'eti. Yagambye ekya assassination bwe kigaana ayina option endala. Option endala yeruwa. Museveni ayina amagye mu Somalia. Museveni ayina amagye mu Congo. Ayina amagye mu Central African Republic. Ayina amagye e South Sudan. Ayina amagye e Burundi. Ayina amagye mu saidi z'ensi eziriraanya mu Central Africa. Ayina wa amagye ge yateekayo mu gakuuma mirembe. Naye nga amagye gano bagatwale for business purpose okuba galwana entalo ezitali zaffe. Era nga Uganda terina weefunira. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti we twogerera essaawa zino emmundu zonna ezigulirwa. Zonna emmundu bazijja mu Somalia ne bazitikka ne bazikomya mu Uganda era zitukomya baba na Uganda kuba ne mu record kwa Wood Market eziriyo. Emmundu ezo nnyonyi zemulaba ezikoma mu Uganda ezigwa entebe ku kisaawe ziba zikomezaawo mundu okuva mu Somalia. Kati njala bategeeza nti Museveni kennyini mu lukwe olwakuba Nairobi mwe baakubira university ne bakuba ne mall eyali enene mu Kenya. Olukwe luno Museveni yayinamu ebitundu 7 ku buli 100 enteekateeka yagirina. Nga bwe yakwata bomu n'agikuba erugogo okulowoozesa international community nti Abasomali baamulumbye ba terrorist. No, it wasn't true. It was his plan because the Parliament of Uganda the Parliament of Uganda didn't accept to take our army to Somalia. But himself, he created his own path. That's why he created the bomb attack at Rugogo, Uragibe ground, during the South African World Cup, which caused catastrophe. Bana Uganda basinga obonyine bafa, muno mwali Kabalagala, omwali ne Rugogo, n'ebitundu ebirala bakuba bomb inatwala amagye Somalia by force. Na kino ekyali e Kenya to destabilize, kati option ndajalina mu kino agambye if this one fails, alina kyagenda okukosa to destabilize East and Central Africa. Bwa destabilizing East and Central Africa kitegeeza ki? Abazungu ayimirira lunye n'agamba mumpulirize bulungi. Ayimirira lunye n'agamba nti nze njala kutereza Africa. Sisobola genda kati kubanga n'okutereza Africa. Naye mujjukire yo muntu asinga ku destabilizing East Africa ne Central ng'akola bumamanyanga ge. Kati kino akireeta okugamba nti abazungu olw'okuba bamuggyako ssente bamuggyeko ne support ate nga baali bamumanyi kinyo nti yayamba ku Africa oba bitundu bya Africa okubayo security kyovula bayinyunyiriza mbunzenze kani ne mundu nze nina amagye nze manye ebizu bya Africa nze nsobola okukontrolinga East and Central Africa security wise omuntu gomuwagira tajja kusobola kukontrolinga security kubanga yayina amagye. Kati mukubeera n'amagye olwalira kimanyi lunye nti Somalia America yaragidde okujja amagye gayo ku ground egenda gajjayo agenda sigalayo yekka n'amagye ga African Union. Kati bwasigalayo yekka nga amagye ga Africa gagundi gavuddeyo aga America kikyagenda okukola. Museveni enteekateeka gy'alina yuno ya ku destabilizing East Africa okola nti ebeera destabilize abazungu bajje focus yaabwe ku kalulu kano bagiteeke ku insecurity egenda okubanga egudde mu East Africa. Nga ye kennyini yeetereddewo ebibinja by'abalumira mwoyo mu bitundu bino wammanga bitandika oku destabilizing government ezo n'okuba abantu bomu mu bitundu bino wammanga. Webuuze nabagambako wano wentudde nasanga mu Somali nga ayina national identification ya Uganda nga ayina ne UPDF card emulaga nti wa magye nenga mu Somali. Webuuze abasomali abali mu Uganda bonna abatendekebwa amagye bakola mulimu ki mu Uganda. Constitution ya Uganda yalangirira ddi nti ekkiriza omugwira yonna okujja okusavinga amagye ga Uganda okufuna ebyogera bya Uganda ng'ali mu magye. Kubanga abantu bateka commission zaabwe empanvu mutemuzimanyi. Kati mu kino Museveni takyali president, he is a militia and he is a dictator. So ayina ba militias be yategeka dda already. Ngawe mbaga nti ensi singo bunje zitekamu amagye. Kati musiza agala ku destabilizing as zino wano wamanga. Please let me do this message in English so that it can be listened all over Africa. President Museveni, or Museveni Yoweri Tabaisirwa, the current leader of Uganda, he's in panic due to the pressure from the opposition, of Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine. Now Museveni, he knows it well that he's not going to win the coming elections. So he has a plan of assassinating his opponent, Robert Kyagulanyi Ssentamu, by using his
machineries from different parts of Africa, mostly from South Sudan and Congo, and some refugees in those camps. So Museveni, he feels uncomfortable with Robert Kyagulanyi Ssentamu, so he decided to assassinate him. But in case the assassination fails, Museveni is planning to destabilize East and Central Africa so that all the international community focus on the security of these Great Lake regions, not elections. So in all those countries, Museveni planning to destabilize are as follows. One is Somalia. Second is Kenya. Third is Burundi, Rwanda, and Uganda inclusively. So soon or later, if you start witnessing the instability in the foreign countries, get to know those are all Museveni's mission to destabilize the Great regions so that he can implement his stay in power by blindfolding the international community. But the terrorists in the Great regions, they have again resumed their activities of destabilizing the Great Lake regions. But himself is the mastermind of all these terrorism acts in Somalia, Kenya, Burundi, Rwanda, and Uganda. Ndoza akoko kalebo kasalamu no kasindikira East African community in case Somalia watendikayo obotandikayo obwegugungo nga bomu zivuga Museveni yaliyo Kenya singa balumba Kenya mu kibuga kyonna batandika okubayo bomu Museveni yaliyo Burundi obatandika okubirayo bomu Museveni yakola ki yaliyo Luwa Uganda yennyini batandika okuba ebintu bibira okuba bomu n'okutiisatiisa abantu Museveni kennyini yaliyo. So ndoza mukiwulidde bulungi nnyo mission ya Yosef Tabasira mutali wa Karekezi kino agenda kikola okuyita international community nga UN ne United Nation ne America okuzza focus mu bitundu bino olwokuba nti America teyagala kuwulira kintu kye bayita mutujju so nga ate omutujju kennyini ye Museveni. Ekyo mumpulidde bulungi. So we muwulira nti Kenya bakubye bomu simanye Somalia bakoze eki Rwanda bitabuse Rwanda Kenya Burundi mumanye nti ono mumpembe mu meeting n'ebintu byalina bye bino kennyini bya planning okukola ebintu bino ngenze wamanga nno. Mukola ebintu bino yensonga lwaki ye kennyini ageza nnyo okulaba nti akyusa obwongo obulikuba nti ensi ezisinga obungi zamuggyeko dde obuyambi n'okuggala ebyobugagga bye. Era kino ayagala nnyo okusiga amawanga ag'abazungu okuba nti gakomyawo obuyambi nti era gasobole okuba nga gamuyamba asigale mu bukulembeze olw'ensonga nti bwe kaba kalutajja kayitako. Era nga n'ensi ezisinga obungi zatandise okuwandika ebiwandiiko binnamuteeka nga ziyitayo abantu baazo mu nsi Uganda. Era nga bamaze mbaga nti embasi ezisinga obungi zatandise okugaba nnansi baazo vaba mu Uganda ng'obudde bukyali. Era n'ekiwandiiko ekisembye okuyita ku mutimbagano kitegeezezza nti UN Security Council etegeezezza abakungu baakyo bonna abawangalya mu ggwanga lya Uganda batandika okubinyuka mu nsonga bava mu ggwanga lya Uganda n'obuteesembeza ggwanga lya Uganda mpaka ng'ensi eteredde kulungi balina kye bawunyiriza ekitali kituufu. Ensonga lwaki Museveni yagoba bannamawulire ab'ensi endala kubanga akimanyi tasobola kukola bintu bino abannamawulire abazungu ne batanoonyereza kuzuula lwaki ebintu bino bibaddewo mu Uganda nga babikola. Ezo nno z'ensonga ezembawadde mu meeting ezabadde ebbiri eya Security Council n'eya First Family. Kati mukulu nga nfundikira banga sinnafundikira njera tegeeza Yosef Tabasira mutano wa Karekezi kuba manyi kuno ku video kwoli. Don't waste your time changing your security guards looking for Lumbuye. Don't dare. Totta bantu okubanga onoonya Lumbuye. Kino tochikola. Security details zonna zaavunda dda tokyalina security. Just you are there for God's sake. Winyiddolo Chief Justice gw'okozesa okugenda okukola the premeditated judgment ey'omusango gunajja singa nupu erebe waabi. Information twagifunye dda mu bawadde ssente bagende mu hoteri ya mukazi wali bakole batandika okufojalinga ebintu bijjajjement bagenda okukola twakitegedde. Gwe kennyini ogambe togenda kuwaayo buyinza. Ekyo kyeraga mu girasi lwatu toli willing kuwaayo buyinza. What is next? Here is my question. Stop pretending that you are peacemaker. Come openly to the public and announce that I'm a real dictator
who doesn't want to wish to hand over power to civilian, ogendo teko martial law, tukimanye nti teri kuono na taxpayers money, na kuba nti waliwo okulonda, kubanga okulonda tokusobola. Okuva lwe yatandika ebyobufuzi mu 7 toyina laaka yabyabululu, akatokasobola toyina laaka, ekyo kiri kuli kodi, toyina laaka. Ne mukina n'ogenda mu nsiko sigwa lye wangudde akalulu, wafuna omukulembeze ogwo, wafuna akalulu kamu. N'ogenda mu nsiko okulwana. Mu kifo ky'okuddira obuyinza obw'essemwogere yali awangudde, ate gwe wasala bw'otwala. Toyina laaka mu kalulu. Ekyokubiri. Chairman Commission Mukulu Simon Babakama, stop fooling Ugandans. At your age, you are mature enough to make a decision. Every time you have been ordered by Muhoozi Kainerugaba to make wrongful decisions against the opposition leading member or candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, calling him or diverting him from his campaigns. Please look in those records which you have in your office. One former boss of EC, that is Stephen Beswere Akabwai, at one time came out publicly and informed Museveni that please, if you don't remove military and police in the elections, I'm not going to conduct those elections. So, Stephen Beswere Akabwai wrote an application to High Court and ordered the immediate effect of stopping all the campaigns and electoral processes due to the involvement of military and police in those elections. We expect you, Mr. Simon Babakama, to do like the former EC boss, Stephen Akabwai. Exactly what he did, that's exactly we want us, or we want you to do. Petition the High Court to stop immediately the elections or to stop the involvement of police and military in these elections. Fail to do so, we don't expect any fruitful results from you, even to declare the winner, because we know you're working for this regime. You are intimidated, including all your travel documents. They are with Muhoozi Kainerugaba. Recently, like one month back, all your belongings, like a farm and each and everything, was destroyed by Muhoozi to show you that he's the one in control. And even on the nomination day, it's not you who nominated Museveni. It's Museveni himself and his son nominated his father. You were just there as a puppet. So please, look into those records in EC. Or ask anyone in EC who knows Stephen Beswere Akabwai. What he did, exactly was supposed to do that. But if not so, please, togeza niwe kubye emizimu ngoyita Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga EC yonga yo mwakola ensobi emubweti mwagana okufollowinga constitution ya Uganda ne muddira ennaku ekyenda ne muzifula nnaku nkaaga. It was a wrong move. In court case gujja kubako kusinza. Secondly, isi buli mukulembeze yende yesimbawo ku kadi najja n'omuwa kadi n'omuga nti you are nominated. Yalina okufuna emmotoka eyowa president etali kabanga lya police. Emmotoka eyowa president n'emmotoka ey'amajje oba police emugoberera nga amajje gano gali assigned oba police eri assigned ku Uganda Electoral Commission. Nkiddamu police egoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu bakandidate bonna eri assigned ku Electoral Commission era erina ku reportinga ku Electoral Commission, not to the IGP, not to SFC, not to anybody else. Nkiddamu because EC, it is an independent body. Etasobola kuwabira oba etasobola kwebulugunya ku muntu yenna wona wamanga. One, tukitegeddeko lunye nti ssente zonna ezaali zoggula emmotoka ez'obwa president buli candidate afune emmotoka ey'ekika kya V8 oba ekika kya Mitsubishi oba Land Cruiser, ezo ssente mwazirya. Tukitegeddeko nti buli presidential candidate yalina okufuna obukadde obutakkawa bukadde 3 okukozesa mu campaign. Kuno kwe kuli okuliisa abasirikale, okuteeka amafuta mu mmotoka, n'okuba nti aliisa abasirikale bano n'okuba nga amalako campaign ye. Njagala kubuuza, campaign ziri ezaggwa ssente ze mwawa Besigye ne banne zaalagawa? Mu campaign ezaggwa emmotoka ze mwawa Besigye ne bannaabwe ne Museveni emmotoka ezo zaalagawa? Lwaki at this particular moment Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala osasula miliyoni 2 ne munominatinga temwamuwa mmotoka ya bwa president eri luddawa?
at this juncture lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yesimbyewo milioni 3 ze mwalina muwa nga presidential candidate mwazimwa still mwamujjako milioni 2. Whom are you fooling? Oyina okukola ekikolwa eki okukolinga back Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu campaign ze. Njera kubuza ekibuzo kimu. Simon Babakama, do you know the cost of a single lorry in Uganda? Do you know a cost of a single lorry or a presidential single lorry in Uganda? Just a mere single campaign lorry. Omanyi sente ze costinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu aina emmotoka eziwera 20. Alina abantu abawera ekinana ku campaign trail ye. Abakavalinga, abatambula bagaba posters, abakola buli kimu, buli muntu olunaku ateekeddwa okuba nga spending bwako ekitono nnyo emitwalo 5 gya Uganda. Emmotoka emu eteekeddwa okuba nga enywa amafuta wakati w'emitwalo 5 ku kakadde. Aina public address system eteekeddwa okuba nga ekyajingibwa 1.5 million Ugandan shillings palare. Goli mu ntebe y'ozunza ozunza omutwe owandiko papulambu have someone due to come back. Do you know the cost of a single lorry? I'm just asking Mr. Simon Babakama. Gwene family yo ino bwana busatu ne mukazi wo. You can't manage yourself. Niyo musajja managing eggwanga na manage garale number wait. A single lorry ya presidential campaign. Olunaku emala ko Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati w'obukadde 20 ku 15. Kubanga atambula district 3 per day. Kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubakozesa obukadde wabutaka wansi wabukadde 10 olunaku. Kati gwo musamoninze otudde mu katebeko nenga records zoina mu commission zikulaga nti Amajje tekakkirizibwa mu kulonda, police tekkirizibwa mu kuyinyiza muntu yenna. N'omusajja nakuwandikira ebbaluwa mu tulugunya gwosaze okuyimira mu ntebe kuba muhozi yakuwadde obuvunanyizibwa omukubira essimu muwandikire mbwajje. Please behave. Gendo la records ezisoma Besweri akabwai yawandikira kooti enkulu n'agigamba nti okulonda nsaba okulonda mu kuyimiriza with immediate effect. Museveni bwatajja police na majembi akulonda. Wanditunde mu files ezo nga precedence no wandikira high court no gigamba Amajje ne police batebivudde mu kulonda si kyayongedde kulonda nkuyimiriza with immediate effect, but you are there busy. Tomanyi na single lorry yabwa councillor sedes za spending kabale chairman no sifiri kabale chairman no sifiri ate presidential candidate. Tochimanyi. You are just paid. No tula onetula mukatebe. I've called him because he had blacked the COVID-19 rules. We know COVID is among the tools Museveni which is using to block Robert Kyagulanyi Ssentamu. And even the international community knows it right. That Museveni is using COVID-19 as a campaign, as a blocking tool to Robert Kyagulanyi Ssentamu. And he fears that any time the international community is going to attack him, kubanga bakimanyirunye tagenda kuwa buyinza kyogedde open the kulare yo lwadi nagamba I'm not willing to give power to what, to civilians. So instead of organizing these fake elections, intimidating and using military, please vayo orangire military decree okulonda tekukyaliwo ndi dictator full time. Tumanye ekintu kyetudiringana neka dani kama phrasing that you are democratic ngate indirectly dictator. But let me tell you this, Mr. President. Yosaitiba habara utabesula mtani wakareches. Never ever dream, plus your son and your wife, and about this mission and the meeting you had yesterday in the Princess House in Nakasero of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, because you don't know what you are calling for. You don't know what you are calling for. Chowaitira tochimanyi. Chowaitira tochimanyi. Kampe wete n'olubuto nenga chowaitira tochimanyi.
tola nti bakuwaana mukulu kyeweyitira tokimanyi already muli half baked you come afraid that you educated but unfortunately at last we've discovered them seven and you entire cabinet you are half baked okwata abantu mutebambadde mask but the parliament passed 8 billion Ugandan shillings so that each and every Ugandan at least afuna single mask. No one yafuna mask and you arrest them. Kusendeza bazomu omusoloze mwabba. Wandi baddo kwatibwa ensonyi n'ogamba no. How can we tackle this issue without harming anyone? But right now, ogenda kulokinga eggwanga kubanga otya results elections. Ogenda kuleta institute mu Uganda kubanga muyine mundu ziba kuuma. Let me remind you this. Bobo banga musajja muno lekanga mwezi nakuza. Abantu bangi Saddam bamusanga mu kitulinga yekwese. N'omugenzi mukwano gwo mfanfe Muhammad Minyaro Gaddafi bamusanga mu kitulinga yebisi. Kati siggwali mwembiro niko okuturuka kwonyini. Nozo okukitegera yuwe mbwenu. Siggwali mwembiro atambula ne toilet at your age you move with the toilet. No miracle media not go gamunza will crash you. Who am I going to crash? At your age? The reason as to why you are moving that toilet because you can't sustain to handle. You are safe. If in such a situation you've hand over power to civilians and you stay safe in your farms. But if you still resist, bagambe empulukutu z'omutosageze muzomusuta zigenda na muggo bino byonna emukoleredde ebbanga bigenda bafa togge nga temwina kye mukunguddemu ate nga temulidda mu Uganda mujja gifuluma nga nenda bugisi mufungize. Nga nfundikira video mu meeting zonna ezituula mwanyina Museveni go bayita kajubiri eyafumbirwa mu Germany bufumbo ne mulima n'akomawo bwe yadda yagamba Muganda we na Muganda buli kimutu kifunye nembadde nkusaba twandibadde tuddira obukulembeze buno ne tubukwasa banna Uganda ffe ne tudde bali ne tuwumula kubanga buli kimutu kifunye. Museveni yakyusiza mwanyina amaaso agamulaga nti I'm not interested in your nonsense. Jeno Kayinde otafire ne wankubadde yavaalu n'ayogera ebigambo bitakwatagana in several meetings y'omu ku bantu abadde bamugamba please tukuze tetulina we tugenda kuddukira. Let us sit on the round table with Noop Robert Kyagulanyi Ssentamu and all opposition leaders. We settle all our political differences so that we can live Uganda in peace but not in pieces. But simanyi lwaki ne yavulira nako kola volongoto ngate mu meeting esinga obungi Kayinde otafira badde ali against assassination of Robert Kyagulanyi Ssentamu and resisting of handling power to Ugandans. Now Felix Kulaije in the same meeting yabaga chechimu. Pecos, the most quiet general in Uganda, although he's a thief, also he came out publicly in the meeting. He said so. Era mbasabire bana babiri Felix Kulaije ne Pecos Kuteesa embera ni badenga tegena batambulya bulungi olwebigambo bino. Kat the most dangerous people abalemeddeko ku buyinza buno bagamba kamu watimete tuwaye buyinza oba election wezi bateziriwo. Mulimu omukyala Janet Kembabazi, but the moment to talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu in the State House omukyala n'aluma n'emba. Bangamba bw'abeera mu State House aluma n'emba. Ne bawulanga n'omuto gwagala kumuva kubanga awulira erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira n'abagamba nti omukyala ono she's so tribalistic to the extent he hates the Baganda. Herself, Janet Kembabazi, hates Baganda as a tribe. Nayenga omubuuza, who brought her in that State House? It was Baganda who fought in 1980 until 1986. And they lost each and every thing of theirs for her to be in the State House. But when you mention any Chigenda name in State House, mbwalume mba nayagala okwefukira nayagala okukola biki kyova mulati
publicly mu demo no nyamo public domain wali ayogedde ekigambo Luganda nga ayogedde ekigambo Luganda tekiriwo kuba yabagala nyenze saagala baganda. But remember eyakulwandira mu Luweero wali mu Sweden ng'oli Tanzania oli Nairobi oli kusendeza muwa musolo ng'abaana abaganda abaana abasoga abaana abanyolo abaana abatoolo abaana abachi balwana okujja bakuleetera baleeta obuyinza mwotudde mu State House mwolumiremba ng'agaya bigiji n'amayirungi mukyala gwe wowumuzeeko bagamba ekisinga okuleeta obuzibu mu maka ebeera ndowooza ntono y'abakyala omukyala kasita abeera n'endowooza entono ng'obwongo bwa katuuni ebiseera ebisinga aviirako obuzibu mu famire. Era Robert Mugabe bizibu byonna byamutuuka ku Mukama muwuza mirembe yali oyo mukyala. Right now bwe twogerera ebizibu ebiyinza okutuuka mu Uganda, the first suspect n'agenda okukozinga catastrophe, it is Janet Kembabazi. Kubanga one, he hates Robert Kyagulanyi Ssentamu, he hates Baganda. Njagala mugende mu public domain wonna mundeetera omukazi nga ayogera olulimi Oluganda talwogeranko. Mundeetereko public domain yonna nga omukazi yali ayambadde ku kituyita boarding. There are so many cultural leaders and leaders who have been invited in Uganda functions, but oyo mukazi yagamba bawe, I can't put on the suit because I don't like. Nga mayibu ayogera n'akanula obuuso bwati. But I hate, I can't put. Era jira mbiteete ebye oba nabuno busikati najja n'atuwako era ne galubindi aziteekako bwani nga nyeze no kapa isome bitabu kireva kati zino atadde kwano galubindi bwati bwabeera. Oyo ye y'omu ku suspect. Owokubiri Museveni himself akimanyirunye nti bwawayo buyinza ayinza okufuna obuzibu. Omuntu ye ali nkiyite ntya obsession oba obsessions gobayita muhozi Kanyarugaba ye ayagala kuprovinga ku kitaawe nti he is a man enough, he can kill Robert Kyagulanyi Ssentamu to sustain their long prolonging leadership ne ku baana be bazaala. Kati bwe tuba tulina omwana ng'ali lunatic agw'ensimbu anyo omwenge ng'asala n'ebyayi mu mpale right now nga yagamba mu committee nti I must assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu to prove that I'm a man enough, tuba tuli ku buzibu. Kati jukira nabagamba history ya family na jibaddemu ne bagamba Museveni ayina history y'obugu bw'eddalu nkiddamu. Maama omugenzi w'umula mirembe Esther Kakonda yali mulalu, taata Kayibanda Karekyezi naye yali mulalu. Omwana nembaga mu myaka gy'ensanvu awo yagwako eddalu. Ne bamutwala mu brigade ya Sofia for 2 years okumujjanjaba eddalu liwone. Kati bwe tubanga tuyina maama yennyini eyita maama w'eggwanga gye Kataha Museveni nga takkiriza kuwa buyinza olw'okuba babbye eggwanga to the extent mineral resources ne mineral mines zonna mu Uganda zize. Amasomero gonna gali ku international level gage. Hotels za Acacia zani zonna zize. Balina hotels, balina beach, balina sente ku international banks. Kati yamanyi bw'avaamu, it's a problem. She's obsessed being in power and staying in power. Era babeera mu buliri amugamba mu Lunyankole bwabwe oba mu Lunyarwanda bw'ova mu buyinza nga bwebimanyi. Then ne tuleeta Salimu Sale ono ye okuva le bamugoba mu nsi z'ebulayo okulinnya ennyonyi tayina watu wala wagenda genda. Investinze sente z'omuw'omusolo buli wamu. Kati naye awulira nti okuleka ebintu bino lwakiri abifiiramu. Kati abantu bano wammanga be balemesezza peaceful transition in Uganda. Janet Kataha Museveni Kanyarugaba Yose Lutabaisiro mutano wa Karekyezi Muhozi Kanyarugaba Salimu Sale. These 4 creatures, they are the problem. Banabasigadde ba eri tumwere lisomoja who said that he can't see any kind of leadership in Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let me ask you one simple question. Bwe mwali mugenda mu nsiko, who knew you tumwine? When you come out of bush, who knew you? Nobody. You are the only security minister worldwide who is disabled with one eye. You are security minister. Bwe singa ali mu South Korea singa bakuwadde embwa ne zikulya. Kubati oli ne bosumagirako musumagizi bali mu parliament akubira amasasi n'akulwa embwa ne zikulya.
kati gwe minister mu record mu nsi yonna omulema atwala security mu nsi yonna kati waga tosobola kulaba bukulembeze mu wandi mulabe ngo ine lisolim to focus on an object or to focus on any object, you must use your two working eyes. But unfortunately, you have a single eye. How dare you think that you can see any kind of leadership? Robert Chagulanyi said, I'm using one eye. You know, teach you boka. You can't see anything. Olokuba nti goyina obulwadde mutwe obokuba nti gwe mulina ebirowoozo byammwe ebyekyana ekitobe mwajja mbeera. That's why the reason as to why you are so different from all other people. Waita artist atasasula Uganda music atasasula Uganda gallery wajitwa n'ogiwamba. Waita artist the extent gwe mu nsi yonna artist ayine nyumba nga wagizimba mu Queen Cakes form kubanga gwe mentality yakulaga nti bukyanga bakuzaala olinga musisi wa pani wa around takyuka. Kadebo amanya art ndi bakolera mu Queen Cakes ne nyumba no zimba mu form ya Queen Cakes. Obusisiro bwazimba ku billions and billions of money. Nga n'amaduuka gennyina gali compound ku bizibu by'amagulu meeru baba n'abayindi. Byonna mukazi wabirimu atunda furniture netasasula bizimbe bikati muwulira bwe muva mu Uganda mujja kwa muyina amabanja mangi nnyo. Tumwino osula kololo oyinza tuwe kyapa ky'amayumba ago. Mumudiro obusulwa mune mbuleta mu public kamba informing ekintu kimu. Inzo omulimu gwange mu nsingo koze ngumaze. Kwali kulabisa government ya Museveni okuvala yava mu nsiko okutuuka olwaleero n'okuzikuza banda Uganda obajjamu obutale mbadde mbeera buli kimu nemukiranga mukiramu mu formula. Kati oyo muyimbi yazze it was a stunt, well arranged stunt. Ero bebe utwala mukomera it's a stunt bagala kujjawo ki kuteeka kintu mu system tatibi. That is confusion. Iyo confusion. That is a stunt. Oli afuna visa najja mu Uganda mwakwata for instance mwakwata Yvonne Chakachaka Ssaabasajja Kabaka gwe yayita okujja ku mukolo gwe okumuyimbira ng'omwaka gugwako ne mugamba Yvonne Chakachaka yajja talina working visa yajja ku visitation visa. It was Charles Peter Mayiga Wasanya and the state mafias who disappointed his Majesty the Kabaka of Uganda, and he stopped Yvonne Chakachaka from performing on the invitation of his Majesty the Kabaka of Uganda. Chakachaka na agenda mwachifula political. Right now, mweke nyini mwabade mudiru. Ereto esimanyo munayija esimanyi ani. Wachibo yatuse mu Uganda. Ya performance in cross donga bantu bajjudde. Yabadde ina working visa, yabadde ina chi. In fact, yabadde ina visiting visa. Bwe mwakwata Chakachaka nga talina working visa nono bandi badde mukwata. Okitegera? Era no mwakuta omuntu omugira mateeka g'omuntu omugwira bemba mugendo mukwata. Musoka ku informinga ku kitebe ky'ekyensi Nigeria ina embassy wano. Nigeria mwaji informinzeeko nti omuntu wammwe yazze ono performinga mbukyamu waliwo simanyi mmwe protocols muzitambuza tosobola kukwata foreign national nga tomaze kumanya kiki yazze kukola totegezeza kitebe kye nti omuntu wamakoze musango bwe guti era ne mutute mumulaze kubanga mu mutute mu tumanyi bwabanga ddula lwali Tanzania mwamugulira amakai ne mmotoka every month agenda ku shopping kati mutugamba mutya mu Nigeria mukute mutwale mu mutute mu komera. Whom are you fooling? If dularu eyatajje no kazini ali Tanzania mwamuwasira mumugulira amaka ku beach ali mukulya sente kati no Nigeria go mwatukodemo ya COVID-19 musime musirwa mwagala kulokenga gwanga mitobe kisiru mukute mutute mukomera weya. Mu Uganda njagala mujagala mugula amaaso. Mu Uganda police ki enyirirange ebifaananyi bataddeyo. Mbaba mutute ko police ekibuye. Police yekibuye njimanyi in and out. Ne ku reception ko nyini botuko balinga batemerayo bikajjo. Ku reception yekibuye. Mulabe ebifaananyi bagamba bamutute ko police yekibuye baye katwe. Teri police mu Uganda eyina reception eringeze entebe wezabadde. Yabadde maka ga muntu omu agaba bemukula n'odirizamu ng'ogyeko naggulu ndowooza teri police mu Uganda ina reception ya defanda bwetyo police ki
It was a diversion and still it is a diversion. Mwagala kulokingirako gwanga muwaza COVID-19 muleta buli omulumumba jere olubuto omulingente ensaka y'amalwa musimanyi COVID aluma alinga omuliro bakuonyeza ddagala ki maama. We don't have any vaccine in Uganda. Bakuonyeza ddagala ki? Ddagala ki lyakuonyeza? The problem is you think that Ugandans we are dense and we are still backwards. Like the way how you found us in 1980s. Right now, social media to Zuxiza people, they can ask questions. And people know exactly what is taking place in Uganda. Katulaba, muteke chintu social media, munaga, wana waliwe chicham, china si chitufu. Ogwali omulimu gwange. And I'm proud of it. Ogwali omulimu gwange. Kuzukusaba na Uganda kubuza. Why, what, and where? Chovula muteke niwaga, enanga kati wafuka nanga ulindongo byogera sibitufu. That was my work and that was my responsibility to wake up all Ugandans, including the security personnel. You don't have a right to arrest any Ugandan without a court order or any police reference. That's the fact. And any police officers who commit a crime of arresting anyone without any evidence, you commit a crime because totekeddwa kwata muntu nga toyina bujulizi bulaga nti alina n'omusango. Tekitekeddwa. Obisanga mu Uganda bokka ne bakwata ebintu by'ekisiru ne bakutwala. Owa police ojja okukwata omuntu mutayina mask. Soka weebuuze 80 billions ezayisibwa parliament ogulira mu Uganda mask sente zaalagawa. Ne batulaga ne factory nga zikola masks. Ne tuzirambula zaalagawa. Ne batulaga radio nga bagenda sereza billions and billions omonogula TV sente zaalagawa. Ne batulaga sente za radio sente za for buli muzadde afune radio ezo sente zaalagawa. Emmere kati mugenda kuggala eggwanga. Bwe mugenda okuggala eggwanga tugenda mu Christmas season. Bannayuganda tebakola. Amasanyalaze gago mwagakyusiza biru nago mwatandise okugabbira Munnayuganda mugenda mu mpaka ddi. Retired Kano Chiza Besije, this is my last message to you. Please, you a grown-up man. You've played your role, but please zip up your mouth and stay where you are. You are among the people who are waiting to answer some few questions. Against the humanity. You've been there, playing tit for tat against Ugandans. Right now, you came out pretending or preaching or promoting COVID-19 because you were given money. And we know soon or later, Museveni is planning to lock the country, to lock again the country, because you are in the same track with Museveni. Day and night you call each other to plan how to stay in power. Day and night you plan to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remember, I know it. If the public doesn't know, me, I myself, I know that among the people who are in plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, opposition has 60% of the plan. Then the government has 40%, but all these people, the 40 and the 60, they are together. That's what makes 100%. So Besije and the other opposition leaders in Uganda, you have 60% chances of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu. The 40 are with the government, but if you add the 40 and 60, it's 100 because you are working together. At one time, you were in a certain meeting, you uttered a certain word, which confused me up right now. Wagamba. Ono mulenzi Kyagulanyi ate kati atuletedde ebizibu. Mission yaffe y'okutwala Uganda ebadde bulako 2%. Kati atazza abiyingiddemu yefudde wa kabi tumukolere ki? That means you are among these people who are planning okufuga Uganda n'ogitwala. Someone webakama before you invite Robert Kyagulanyi Ssentamu tunda mu record mu office mwoli kole Stephen Besore akabwa echi yakola nayimiriza okulonda ngalagidde high court egambe mu 7 ajja Amajje ne police mu yakalulu. If not so yayita agenda kwatukola byakulwa byaki
byakuteekawo byakulonda kati naawe ekintu kimu kiki wandikoze wandibadde owandikira high court n'ogitegeeza eragire Museveni ajja poliisi n'amajje n'okublockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka mulemesa salaries 27 nkugambye ekirale costs around let me give you the brief calculation. A single day for Robert Kyagulanyi Ssentamu it costs around 100 million. Mwaka mufiriza 27 laris. That is how much. Mwaka mufiriza 27 laris. That is how much. If Robert Kyagulanyi Ssentamu can spend 100 millions, gwolya omuntebe weewuba ne fani zikuyitako odde n'odderi omulisereza muwa musolo ofuuwa bw'omala n'oddewo ne muli ekyeggulo Kyagulanyi Ssentamu asula ku kkubo bwali osuzeko ku kkubo n'abaana b'abantu bonna nga bali mu kitoogo ensolo zisobola obbalya gw'oliwo oli mbuliri ofuuwa olaba TV omwana w'omuntu ali mu nsiko mutadde babega tagenda ne mu maaso tagenda bali mu kitoogo singa ensolo zibasanga ne zibalya mugenda bagamba ki bale mukama abantu 13 mpeera musule bulungi mwera basijja kulwawo nnyo nakubamalira data wammwe mwe bale kuntambulirako naye nga mukimanye nti soon or later bwabajja ko social media ye mission ejja kuba etandise okutambula naye deya mwasasine Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kutegeera